Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalage engeri gy'osobola okwozaamu ekikopo nga kyaguba munda nga bw'olaba ekyo. Osobola okukyuza bulungi nnyo nga okozesa lye bayita evvu. Ekikopo singa kiba kyaguba nga bw'okiraba, ng'ekikopo kyagubira ddala mu butuufu nga kifaanana ng'ekyo bw'okiraba, obeera osobola okyoza ne kiddawo ne kinyirira, eryo lye bayita evvu. Tugenda kukozesa evvu, teekamu evvu bulungi mu kikopo ekyo. Njagala tukyoze kiddewo kitukule bulungi nnyo. Funa akakuuta nga bw'olaba, teekako sabbuuni. Teekako sabbuuni ng'awerera ddala. Omala okuteekako sabbuuni akakuuta kannyikeko era mu vvu, omale tandika okukuuta ekikopo kyaffe nga kyaguba nga bw'olabye ekyo. Bimanyi okuguba ebikopo ebiseera ebisinga ebikopo biguba nnyo, naddala ng'obadde onywa nnyo kaawa. Kaawa agubya nnyo ebikopo singa obeera tobyozezza bulungi. Obeera olina okikuuta buli w'onywa caayi aliko kaawa. Kati bw'omala okikuuta bulungi tewala okimuyunguze. Evvu likuuta bulungi ekikopo ne kiddawo. Ddungi nnyo evvu mu kukuuta ebintu bwe bityo, ssefuliya, bikopo nga byaguba. Evvu liba lijja kukuuta bulungi nnyo ekikopo kiddewo kinyirire nga kati bw'olaba ekyo. Njagadde nkulage osobola okukikuuta bulungi munda ne kiddawo ne kitereera. Kye njagadde okulagako awo. Bw'oba olina ebikopo tobisuula, bikuute bulungi, bigenda kubeera nga binyirira ng'ekyo bw'okiraba bwe kinyiridde. Ndowooza mukiraba. Kye njagadde obbalaga. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Ndowooza ekikopo mukiraba we kinyiridde, nkikuuse n'evvu, kiikyo kinyiridde. Mubeere bulungi, mweraba.